Era nalabyeko ne Honorable Semujunga ayogera naga nene bwaba mulamuzi tayinza gusalira mpuuga. Honorable Semuju naga kyenyinza okukola ngamba buge bannange omusango guno nzorede ndi biased nsamufuna omulamuzi omulala sinza gusalira mpuuga ebbanga letumaze naye n'omukwano gwe tulina kati ensonga awo weeri. Era bwe kibanga Honorable Semuju bw'otyo bw'ogamba era nga bulaba salira tewaliwo ekintu kirala. This is just a personal thing. Wagano waliwo imbalance ate era tuyinza okugenda okwekanga ngeno diversion. Nga nakyo kyakutujja ku mulamwa omukulu kyetuyita saakasi. Tujja kugenda okwekanga era njogerera wano teekawo abiri nga kigendera kyakutujja ku mulamwa ogusinga obukulu tusse omulamwa ku kintu ekirabika nga kiri minor. Kubanga however big ba commissioners yes naye kati mpuuga $5,000,000. Twogera ku speaker nga obuwumbi buli attached ku ye. Bano bonna babbi n'abakuba. Oluusi eyo nno nkola y'ababbi. Bwe bakwata ali omubbi wa kabodaboda asooka omukuba ettaffaali ku mutwe abamubbi munne. Naye ng'ekimukubya ettaffaali ku mutwe psychology ali nti ayinza okwogerera awo. Ayinza okunnonkoma. Kati wano ndabawo enkola y'omubbi akuba omubbi ku mutwe okumutta bireme kusajjuka. Kati gwe teebereza omuntu akiikirira abantu ku mugongo n'asayininga ekiwandiiko kyatasomyemu oluvannyuma n'agamba nti nagenza okwekkaanya naye alina baakiikirira. Which kind of leadership is this? Buno bukulembeze nze ebirowoozo bimbadde ndowooza ku paaliyamenti kwe kugamba nti kata tugenda kusazaamu enkolagana yammwe naffe kuba kata mumanyi bulungi tulina bye tuba feedinga tulina bye tubawa naye babanga abaana baffe battibwa ne basula okuva ku bizimbe ne batuuka eyo ne bakozesa abaana bammwe ne babeebakako nga bajja bakolerera tugenda kutta endagaano nammwe kuba tukuŋŋaanyiza obujulizi abaana baffe baabano. Kale bwe mba mulemedde obbalabirira ewammwe then gye balaze mukole mutya mubalabirire nawulire n'ekiteeso ekizze nga kigamba nti kati abakola ebweru abawuliriza site tugenda batemangako omusolo. Bannange ekiteeso ky'okubawa obukuumi nga bali ebweru tetunnakiwulira. Ekiteeso ky'okubajjako omusolo nga bali mu buddu kyetuwulira. Ekyewunyiza kye kino era ogenda kusanga bannannyondo nga yasizzaako omukono. Twesimye nnyo kubanga tuli wano ku Emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan abo balinyo balidde ddala atulaba gy'oli. Ndi wano ne Savantirale tuzze tunyumyemu ku mboozi tuwaye tulabe embeera nga bwetambula. Simanyi sayidi eyo obanga ffe bwe tubiraba naye bw'obiraba naye kkiriza tubinyumye tulabe embeera nga bwetambula. Bw'obaako n'ekibuuzo kyonna oba n'okuwabula kwonna mu ngeri yonna teeka mu comment section yawo tujja kuba tubiyitamuko tulabe kyona bweyogedde kyonna tulabe n'okusima kwomwe tukwebaza byonna sayidi eyo. Mwebale nnyo mwebalidde ddala. Savant nsanyusa okulaba. Amina taata. Nange nsanyusa okubasanga Emboozi mu UG neera okubanga nange nzize munnange nkyebaliza Katonda. Amiina. Bitambula bitya? Mukama akyatukoze bulungi era ekyamazima ensonga y'okumwebaza tugirina weeri ebyaddala kubanga ne bwoba oyinza okugamba nti ndi mwavu bannange Mukama andekeredde ndi mwavu bannange sibitegeera naye kisinga obukulu mu byonna oli mulamu. Era waliwo olugero enjogera egamba balugero enjogera egamba wano mu Buganda nti atannafa teyeevuma ggwanga. So bw'oba okyali mulamu kyekisinga obukulu. Bitambula bitya? Ye tuli tuteeka life celebration day. Tuli mu kuteekateeka lunaku lwa bulamu. Era Saturday nasembayo mu July mwaka guno ejja kuba 24. Tujja kuba e Kampala wano nga kifumba si kisandikire. So tugezaako concluding ne bannaffe bwe twagala okukwatagana nabo. Bwe tunaabeera okwebaza abagenyi abantu baffe abatukoze obulungi. Ate n'abali eyo nabo beebaza abantu abakoze obulungi nga bakyali balamu nga tebannafa. Tulime gamba nga muntu amaze kufa noga nti omusajja yadde mulungi omukazi we yabadde mulungi bannange banne maama wange. So bye tuliko kati bye bituwuuba wano ne wali naye nga tukkiriza Katonda. Kale ebitambula mu ggwanga obiraba mu paalamenti yaffe ya Uganda? Biraba bulungi. Paalamenti ya Uganda omukulu omubaka Ssekikubo yavaayo n'asaba ababaka banne bajje bajjuze ekiwandiiko ekyokunkumula bakamishona bana abe NRM basatu no opposition yomu omukulu Mr. Mwami Mpuuga
naye banaamalako nakyo sekikuba naamalako nakyo n'ekintu kye because olaba nti edyo n'ababaka abatakkaanya naye olw'ekyo kyakola waliwo abamu abasayini abataddeko emikono okuba nakoma okulaba nga bali 130 obuzibu bwennina nze bwendaba mu Uganda ebintu ebisinga bizzemu nnyo katemba ebintu ebisinga kwega bisinga arms eza government katemba mungi they are actors and actresses abantu katemba balina mungi ekyo kyensoose okulaba ekintu ekyokubiri kyeraliikiriza era kyannaku era kya bulumi okubeera nti n'amasiga agandibadde gaseetinga president oba agantaddewo embeera Uganda kwebeetambulira kati nago gali kye tuyita reactive omanyi waliwo okubeera proactive and reactive. Proactive ye muntu ateekerateekera ekintu nga tekinnabaawo nekigenda okutuukawo nga yakola dda strategies ne solutions. Walengedde video ya Basaalirwa, Honorable Basaalirwa ne Honorable Ssekikubo nga basika omuguwa ku mikono. Ekyo kyonna kiri mu bantu kubeera nti bali reactive. Omuntu ali reactive ekintu kimala kugwawo n'alyoka awawamuka n'agati kakati bw'olaba Basaalirwa bwe yakoze, that is reactivity. Naye agezaako okulaba eno solution gye mulese tejja kukola binaayitawo tebijja kuyitawo kubanga abantu takisuubira. Ate era on the other hand nze njagala kusaba Katonda tusaasire arms zaffe za gavumenti zitandike okubeera proactive. Zitandike okuteekawo kubanga kati gwe bw'ogamba omuntu w'emyezi 3 yeewatya akasiimu ak'obukadde 5 ak'obukadde 5 ne bagaba 2 nga kasiimu tukwebaza okajja mu ofiisi emyezi 3 kakati kitegeeza oba yali asiimibwa okujja mu ofiisi tukusiimye okujja mu ofiisi saba okukkiriza okubeera commissioner wa parliament nga n'okubeera obubeezi MP bamuwa $5,000,000 n'akatuuko okwekubako enfuufu kati ne okubeera commissioner ne bamusimba ebirala 5 nga bagamba kyenvaga nti tuddeyo tukole systems eziri proactive nti kati ebyo twandibadde twabiyita mudda nga kimanyikiddwa nti omuntu eyakabeera mu ofiisi emyezi 3 oba mwaka tetulina bwe tumwebaza okitegedde ng'ate alina ekisanja ekyokubeera parliamentarian kya myaka 5 bweddu so ng'ate ne parliamentarian amaze mu parliament emyaka 10 oba 2 tumwebazanga gamba nti weebale kubeera mu parliament kubanga ekigendera kiriki oli wano kuleeta biteeso oli wano kuleeta ndowooza y'abantu n'obwetaavu bwabwe tulabe engeri gye tuyinza okutusalira amagezi kyekigendererwa ekikulu. Kati nno weewuunye nti okumanya ensi eno nzibu era nsi kukyuka naye mu nsi entuufu enteeketeeka obulungi paaliyamenti yandibadde nga kyetwandiyise nti ye maama ku masiga aga 3 essiga eddamuzi lyandibadde nga ye taata okusinziira Basaalirwa wa opposition abantu omuntu yakulembedemu ekintu kino Ssekikubo naye musajja ate ye wa NRM nakubadde nti babageri bali bamuyita rebel owa NRM naye nga yitukkiriza nti musajja wa NRM era akkiriza mu nzikiriza ezimu oba mu ntambula z'NRM ezimu. Basaalirwa wa opposition tulaba nti ate kyakyuse nnyo okuba nti ate opposition yalwanyisa omuntu avuddeyo wa NRM okulwanyisa enguzi kubanga nze ndowooza nti noba oli awo Basaalirwa n'okubadde nti yayinza okuba takkiriziganya nakyo naye yali badde alina nekimotuka ku fulu ya parliament n'alaba engeri oba kinaayita oba tekiyita okusinga okirwanyisiza eno nga bano batandise okuŋŋaanya emikono anti kakati ebintu biri personal kati Basaalirwa az'okumanya n'enkolagana enjawulo n'empuuga kati bino tebiri kukola kituufu kikyetaagisa tebiri kubeera ku sayidi gy'oteekeddwa kubeerako kiri kubeera ku sayidi ya mukwano gwo on the price of Ugandans abaakulonda okuteekaawo omanyi nekintu kyafuuse kya buntu era nalabyeko ne Honorable Ssemujju ng'ayogera
naga nene bwaba mulamuzi tayinza gusalira mpuuga Honorable Ssemujju naga kyenyinza okukola ngamba bwe bannange omusango guno nze already ndi biased nsaamufuna omulamuzi omulala siyinza gusalira mpuuga ebbanga lyetumaze naye n'omukwano gwe tulina kati ensonga awo weeri era bwe kiba nga Honorable Ssemujju bw'otyo bw'ogamba era nga bulabasalira tewaliwo ekintu kirala this is just a personal thing bagamba akuba obwo okubanga okola otya ng'ombera ensonga weeri naye bwe kiba nga weekira opposition bwe tulowooza kati Museveni omunenyezaki okudya Salim Saleh n'amukwasa industry zonna n'akwasa Muhoozi n'amuwa amagye naddira mukyala n'amukwasa education system naddira mukoddomi we n'amukwasa revenue kati omunenyezaki kuba at the end of the day naye aga bano bantu bange betana bwabateeka sina we mbateeka ne baba akoze ensobi sina we mukwata bubi kati kubanga naawe Ssemujju ne bazaalirwa ye attitude gyolina which is okay ndikitegeeza obuntu nesi obukulembeze ndikitegeeza nti ne boba bukedde ku makya ne bagenda mu government ndikitegeeza nti mpakyakulabirako sigamba nti bwekiri mpakyakulabirako nti ne wabawo ssente oba ne wabawo esente ezitwalibwa nga omukulu nga ye president w'eggwanga ani gutwogeddeko oyo Ssemujju nga president w'eggwanga nti mpuuga n'abaako byakola kizenda asobola omuleka ne kiyita awo no tekitegeeza okusinziira ku mbeera eriwo ne ku kyeyanyonyodde n'embeera ennyini eriwo bulaba bano basalirwa babifudde byakusaaga byakubalaata naye ate on the other hand ekintu ekirala nze ndaba nga kirimu obulyaza amaanyi n'obutali bwenkanya Ssekikubo okubeera ng'agenda kuba commissioner nga tukyalina speaker ndabamu imbalance awo nze sikiraba nti twatandikire kuba commissioner atuba tutandika ku speaker kubanga naye ennyini kati wetwogerera ayina ebituli bingi kuba kati bano bakamisiona buno bwana bwoli era bino byonna ebikolebwa sigiritola omukulu ku nsonga zino oba abiwumamu abiteekako omukono gwo ogwa ddyo naga nti kigende mu maaso si kiyite wabula tukisse mu nkola oba tukitambuleko abeera sipiika kati neebuuza tubeera tutya kuba commissioner nga sipiika waali already alimu ebituli Bungereza emutaddeko sanctions America emutaddeko sanctions nawulidde ne Saudi Arabia naye egoberera muteekako sanctions kituufu oba oli awo mulimu ebigendero bikyamu ebyokuba nti yalinnya eggere mu bisiyaga okuyita waliwo honorable omu namujjukira erinnya yabadde in fact takyali mu parliament yavaayo naye nga waali naye era asigala agoberera ensonga nga bwe zitambula n'agamba nti nno mu parliament baazuula parliament ng'ekola okunoonyereza kwayo nti waliwo meters eziwerera ddala mutwalo ez'amasannyalaze meters ez'amasannyalaze meters mutwalo naye nga tezikola mu butuufu bwazo okitegeera naye nga zibba bannayuganda esente empitivu meters mutwalo naye nga tene parliament bwe yakizuula n'ensirika tewali kye baakolawo n'agamba nti waliwo ensimbi aligamba yayogera ebintu bingi nnyo naye nga waliwo ensimbi nnyingi nnyo ezezibbibwa ebyobugaga ebyatundibwa amini byeyalekawo abakulembeze abaaliwo bye balekawo naddala amini mawanga g'ebweru kati nga byonna byatundibwa Bungereza ne mu Amerika byonna byatundibwa naye parliament esiriza tena kyebinyegako n'abanene mu ggwanga tebalina kyebanyegako naga nti waliwo kwegamba ebintu yamenya ebintu nga bya mirundi nga 8 ebikolebwa ninga tebifubiddwa kati ng'agamba nti nno bano abagala okuteeka sanctions kuba commissioners singa bo baba nga bakikola mu mutima mulungi bali badde basobola kutunula bintu ebyo byonna nti baani abaatunda ebintu ebyo tubaseeko sanctions kyenkugamba ekyo nti babatunuulire ennyo because baatunda bintu bya ggwanga kyenkugamba ekyo kyenkugamba nti wano waliwo imbalance ate era tuyinza okugenda okwekanga ngeno diversion nga nakyo kyakutujja ku mulamwa omukulu kyetuyita saakasi tujja kugenda okwekanga era njogerera wano teekawo abiri nga kigendera kyakutujja ku mulamwa ogusinga obukulu tusse omulamwa ku kintu ekirabika nga kiri maina kubanga however big bacommissioners yes naye kati mpuga $5 million twogera ku sipiika ng'obuwumbi buli attached ku ye yes nga bwabula twogera ku babba amabaati
nga neje buli eno tulina kituufu kye twafunye either okuzza ssente oba okugamba nti bafunye penalty bweti okujjako President Museveni we yawummuza nti n'Amerika yatuuse Amerika oba ne Bungereza bonna noza bonera babataddeko lumu nti bo batuuse n'okubateekako sanctions ninga ate ono bo kati bali mu kudaalimba n'emisango mu kkooti giringa egitaliyo bali ku byabwe teyazizza ssente teyakoze eki n'ebifo byabwe mwebali batambuza bulungi emirimu gyabwe okujjako bano bannandu tubendaba naye ate ng'olera baabawa ebirala kwegamba at the end of the day ndabira ddala nga omanyi Uganda eno politics why atambula nnyo ku deception and diversion atambula nnyo ku bulimba n'okubuzaabuza diversion okujja kumulamwa yes kati buli kintu kyonna ekivaayo nekifuna momentum oba nekifuna public audience oba attention munnange nga bakikumamu omuliro gw'amaanyi nnyo naye ngeno wansi waliwo ebiyitawo ebirala neeraliikiridde nti aweeva ma kisobola okubeera ekirungi naye neeraliikiridde nti ate kisoboka okuba nga kyekintu ekitono kyetwandi balina tusembyayo kubanga tuli ku bantu abaalya obukunkumuka nga tulese omuntu yatematema omugaati ku mmeeza oba atemyetemye omugaati ku mmeeza so nze ndowooza nti aweeva mu kisobola okuba ekirungi naye ndaba nga fokasi yaffe twandisose ne twetegeeza ne tugamba nti parliament as a whole nga tuvudde ku bakamishona parliament nga yo okutwaliza awamu entambuliza yayo ey'emirimu eyimiridde etya okitegedde ekyokubiri lwaki tebaleeta biteeso mu parliament bisobola kugatta ku munnayuganda nga bino wammanga nti ba parliamentarians tuli bangi okusinza ku Uganda n'obuba omusolo bwe tulina n'okuba nti katwaggiwaako obuyambi olw'abasiyazi abaatuvaako tubadde tuteesa ndeeta ekiteeso ba parliamentarians bakendeere lwaki tuleeta ku search ideas platform nti omubaka bw'aba badde afuna obukadde 30 omwezi tubukeko budde ku 2 tusooke tubatemeko n'obungi even their population bangi kubanga buli constituency yonna olwo kiba kitegeeza egenda kubeera ne RDC egenda kubeera ne DISO egenda kubeera nani ebeera n'abakozi ba gavumenti bangi nnyo buli constituency gy'olaba oba okitegedde oba katugambe district zennyini nyingi constituencies ebungi babutemyetemyemu kwega omuwi w'omusolo ssente si ku parliamentarian yekka kwezigenda naye n'abalala abakola naye okitegedde n'oga nti mbadde nsaba nti tukendeezeeko ku baparliamentarians ebifo ebyetaaga okuddamu okugatta abantu tubigatte tusobole okukendeeza ku ssente z'omuwooki lwaki tukyogerako ekyokubiri ekyo kyoyogedde nga tukyalowooza ku kukendeeza constituency tubale tusaba n'omusolo gwennyini nze nakugamba naye nkugamba nti ba parliamentarians abasukka mu 4 ne bageza basalawo nti buli mwezi buli parliamentarians ku milioni 25 basatu ze bafuna tujjako akakadde kamu bwe tukajjako kagenda kubanga ssente ezo zikuŋŋaanyizibwa buli district eri mu Uganda tugiteekemu eddwaliro nga ssente zivudde kakadde kamu kokka parliamentarian katodde kitegeeza buli mwezi parliamentarian yandibadde asobola okutuwa akakadde twandibadde buli mwezi tukuŋŋaanya milioni esoba mu 4 eddwaliro erizimbiddwa milioni 4 tomanyi bwe balyenkana naye ng'omwezi otuwadde akakadde katya kamu kokka ne tugulako ettaka ne tuzimbako eddwaliro eddungi infact tulina okugulako n'ambulance ne tugula gavumenti tikati gwe kyetukusaba nga ffe parliament nti teekayo abasawo oteekeyo eddagala ne tugamba nti amalwaliro gawedde nti tugenda okumala kati gwe teebereza mu mwaka alinamu emyezi 12 afuna ssente ezo obukadde 25 ku 3 buli mwezi n'aba nga atuwa akakadde omwezi aba atuwadde miliyoni omwaka aba atuwadde miliyoni 12 ne tuzimba amalwaliro ne tuzimba amasomero lwaki ebiteeso ngebe tebiriyo platform ya parliament ng'ebiriyo be bakamishona abatutte miliyoni 5 nga tulina ne Kadaga ayina ebyobuga Amongo ayina ebyobugagga ebweru ayina biki byonna ne ssente zibulidde ku ye ne expenditure gyakozesayo yokka kutambuza emirimu gye ng'eri abunomu lwaki tuleeta biteeso bifaanana bwe bityo nga ffenna bitutwaliramu okubaako kye tusaddaaka olw'abannayuganda ndowooza nti buno si bwagazi bwa ggwanga kino omanyi bannayuganda bannabyabufuzi b'e Uganda baagala nnyo political relevance kati buli kaafuna ye bw'ababba nga tebannamukwatira mu kituli kati be enkola erindi gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi era bakukuba kusaanyawo busaanya kubanga tukukutte naye ng'ekyamazima bwe tutandika okukuba tooki bano bonna babbi n'abakuba
oluusi eyo nno nkola y'ababbi bwe bakwata ali omubbi wakabodaboda asooka omukuba ettaffaali ku mutwe aba mubbi munne naye ng'ekimukubya ettaffaali ku mutwe psychology ali nti ayinza okwogerera awo ayinza okunnonkoma kati wano ndabawo enkola y'omubbi akuba omubbi ku mutwe okumutta bireme kusajjuka ndabawo embeera sigamba nti Mpuuga kyeyakola ne bakamishona kirungi naye ndabawo politics wano siraba leadership siraba okulembeza si politics ekintu abantu bakikola mu mutima mulungi kugamba nti Mpuuga nti Mpuuga tugende tumuseeko bamugjewo ne banna abalaba kamishona nti bakikola lwa kiri kyoyogeddeko betaaga political relevance bakwatidde mu kituli ekyokubiri tumukwatidde mu kituli twagala okulaga nti kubanga buno obubbi wa parliament wadde bukyali covered nga tebulabika wadde buliko olububye kati utandise okuleeta emitawaana gwetaaga kukomerera ensi etegerere ddala nti wano ewaffe twagobera ddala otulabisa twagobera ddala obubbi wano ewaffe naye nga gye businga kubanga lwaki gye ŋŋamba nti gye businga kiri kye mbadde nkugamba nti mu nteekateeka y'obukulembeze ŋŋamba obwa Katonda nze gwe nkiikirira kyandibadde nti essiga eddamuzi ye taata ye maama essiga eddamuzi ye taata parliament ye maama executive be baana nti abaana ewaka be balaga ekifaananyi ky'amaka bwe gafaanana yandibadde executive ekulembera president Museveni naye foundation aleyinga society bwenaaba aba alina kubasiga ddamuzi kubanga amateeka gakola society dyandibadde nga ye taata ng'alina amaanyi kakati parliament nga ye maama akola ki polishing okulaba buli kimu akiyingiramu okoze otya katukoze tutya kati abaana nga tebafaananye bulungi nga kyekyandibadde parliament naye tulaba bwefaanana katemba bakadingo political relevance popularity corruption ye kati kankubuuze omanyi nti oyinza ogenda mu kisanja kino noonoonya parliament ekintu kyekoze ku bannayuganda ekikwatikako ekyensonga nga ddala kigendereramu okutumbula obulamu bwa munnayuganda nekikubula mu kisanja kino ojagala etteeka ly'ebisiyaga etteeka ly'ebisiyaga has nothing and it will never have anything to deal with munnayuganda kuva mu mbeera mbi mwali atuuke mu mbeera eyeegombesa eyo it is a moral law teeka lya mpisa nti ene neeyisa era si kyekintu kye twanditumbiza n'okutuuka awo this is a moral law nga bonali etteeka nooga mu parliament nti omusajja yenna anaakuba mukazi we asibwa emyaka 3 ng'amukubira ensonga etannyonnyoddwa bulungi it is a moral law naye ekyo kyokka kyerina mu kisanja kino kyokka kiggwako tubuzaayo omwaka gumu kigweko parliament eggweko kitegeeza ki gw'owulidde mateeka ameka agoogera ku munnayuganda ate nga gassiddwa mu nkola va kwogerako kuba parliament ekintu kyayo bannamawulire abasinga obungi parliament bannamawulire nti balungi kwogera ku bintu bakyogerako kakati twagala bwe tuti kati tugenda kukola bwe tuti omusolo sente z'omusolo zigenda kati abasuubuzi ba complaininga byakomawo tewali era bali abo bakyerwanako bogerako nabo byogere ku lubalaza lwa parliament okitegedde ne mu mawulire ne ku TV ne ku radio kino kyeggamba okitegedde tuli mu gundi mu system zinga olaba nti olwaleero omukulu akulembera amagye first son akulembera General Muhoozi alina n'ekibiina kiramba eky'ebyobufuzi tanakitongoza just kisinde ebye Uganda bwe bikola kati olwekyo weekiri era era kati kyoyita okutongoza kyekiriwa nga kiri mu mateeka Electoral Commission ekimanyi bulungi nnyo kati nze kankubuuze kitongozeddwa byoyita ebyo kati kankubuuze gw'olowooza abasajja bonna bali mu Uganda bakazi babe babanjula balina ebbaluwa ez'obufumbo naye babazaddemu n'abaana bayitirivu we tukwata naye tugamba tutya mukyala we lwaki tetugamba nti musajja mmuta agende oli talina bbaluwa gyete ebbaluwa eraga nti wamwanjula n'omuwasa ne mugattibwa kubanga society yaffe
erivinga abantu basadinga gundi psychology wa society yaffe kati ekyo kyo weekiri bino ebyokuddiisa simanyi kisinde simanyi tekiriwo oyo nakatemba kubanga okukirijisa linga kyekyangu wabula kyengezaako okujjayo kyekiriwa nga tuli mu mbeera efaana nadde okumanya Uganda yeewunyisa ewaffe awo wensula kifo bakita Kabuuma ali kumpi ne Munyonyi naye amasannyalaze gasobola okugenda wiiki nambo babbiri nga tegaliiko naye kyewunyisa gagenda okudda nga yakakaŋŋamba nti omwezi guweddeko weetaaga okusasula ez'omwezi kyogamba oyagala kuŋŋamba nti nze nzekka nze mmanya ekyo sigoweka kati kyembuuza bwe mba nga nina okusasula eza buli mwezi nga tteeka sisobola kussaako uniti yonna okugjako nga mmaze okubawa ez'omwezi naye nga basobola okumala wiiki 2 nga tegaliiko naye ne wiiki 2 zegatabaddeeko bo ku mwezi sente bakola batya baba bazaagala kati mbuuza bwe mba nga mu paliamenti si bye biteeso byendabayo bwe mba nga mu paliamenti ebiteeso byendabayo ge masannyalaze okuba nga gava wano mu Uganda ffe tugeekolera naye nga ga bbeeyi nnyo ntina wano ne services eziri poorly given bwe bibanga ebyo si byendaba ku fulo ya paliamenti nga ndabako mpuuga yakunyuse n'obukadde 5 nga tetunnayogera kati kankuwa ekintu ekirala gwali okirabyewa ng'eggwanga lifulumya abayizi ku universities tutikira naye nga tewaliwo factories mwe bagenda kukola mu paliamenti nesirabamu kalabba kagamba ndi naye bannange tutikira abaana baffe bafuluma okusoma naye emirimu gyabwe giririddawa kubanga wano kati abamu balina n'eŋŋombo ku social media okwo olinaba nga atikiddwa negamba nti musanyuke naye tubalinze eno kyokya oli asomye bw'amaliriza okusoma afune omulimu abeere mu bulamu bweyagaza afune omulimu akole yeerabirire ne famire gy'aba alina oba gy'anaaba afuna naye wano mugaa nti jaguza nnyo zina otikiddwa mukama yeebale naye jangu eno okiwulire kakati kyembuuza lwaki ebyo si bye tulaba kyenvaga ndi nze ndabamu katemba muntu kyayigiriza abaana b'okufumba emmere nga talina wooteeri kakati olowooza emala okuyiga okugifumba bagenda transforminga batya skills z'obawadde into money oba into value okitegeera nze nsubira nti byebintu bino bye twandibadde kati tuli nga mu paliamenti byempulira bwe kibanga ddala ekigendwa kyaffe kya bukulembeze nga si kya politics omanyiye politics process kutuuka ku bukulembeze politics muzannyo nakibagamba no nti abantu abasinga bo bali corrupted by politics era mwe balya obulamu mwe beyagalidde mwe bali obulungi kwegamba lwaki tetufuna kiteeso kigamba nti nti buli parliamentarian nga olumu ku lugendo olw'okulwanyisa enguzi nti twetaaga osubmitting ebyobugagga bye tukole embalirira ku bbanga lyomaze ng'okola n'ebyobugagga by'olina tulabe nga biri proportional bwe bitabeera tunnyonnyole sente ezo wazijjawa kwegamba ndaba batera okukikola naye simanyi bakiba mu bulambulukufu okuwayo ebyobugagga byabwe okulaga ebyobugagga byabwe ani ebiwayo gw'omanyiko ndaba bakeni Lukyamuzi bamugobako ne mu paalamenti nga bagamba nti nno alemeddwa okuwa ebyobugagga bye mu bulambulukufu kati ebyanita amonga ebiri ebweru byo lwaki tubyekanga ate nga babiwaayo twaliwo tugamba bugendi ayesabumiringadde ebyobugagga bye alina ennyumba ebungereza ate eyo mujagazaaki kyengezaako okulaga nti enguzi yo bwe tuba tugyogerako yes ekisooka kino ate n'ekyokubiri njagala abantu bategeere Ssekikubo wa NRM bw'abanga yaleese idea oba ekiteeso ekyo gw'olowooza bwe kiba kikoze amakulu ani atwala credit atwala ndowooza NUP kuba yakijjayo negaba nemulabe bano begabanyiza omusimbi nedda ani akitadde ku fulo ya paliamenti akitadde ku fulo ya paalamenti Ssekikubo kati bw'abanga Ssekikubo wa NRM yakitaddeko nekikola amakulu bakamishona ne bawummuzibwa ani atwala obuwanguzi aba Ssekikubo kati yakisa ku fulo ya paalamenti Ssekikubo bw'abutwala ani aba abututte
Parliament yebebututte. NRM ekibiina kyakiikirira kikiba kibututte naye gwoyinza okutwala credit mulembe guno ku NRM okuba nti lwanyisa enguzi gwoyinza okuriskinga kwegamba nange nze kankubulira amazima ekizibu kya Uganda is politics era kankutegeezeeko obukulembeze bwe bulituuka ne buterere Uganda ogenda kulaba ebintu byonna nga bitereera kati obuzibu bo bamakinga sure kyendaba kati psychology gwendaba mu byobufuzi bya wano nti buli kijja bakikozesa for their own advantage ekyo kyekiri mu ddiiro so sikulwa abantu for their own political agendas. Nalabye omubaka ye Nannyondo owe Mawogola omubaka yatijja nassaako omukono naga nti nange ntaddeko omukono gye emikono gya Ssekikubo gya kuŋŋaanya kate bwe wayiseewo ennaku nagamba bannange nawandikira sipiika namugamba sipiika nkuwandiikidde nga nsaba omukono gwange gugibweko ku kiwandiiko kye nateekako bansayiningisa nga nze ndowooza tugenda simanya nga yalowooza bagenda mu lukiiko naye era nsaba muguggyeko kubanga nze nasayininga sitegedde nalowooza tugenda mu lukiiko yensonga nate nagenza okwekkaanya nga nange nze babalibwa kubasayininga okujja mu bakamishona abana mubaka Nannyondo we Mawogola kati kyembuuza yasayininga byatasomyemu ekyo omubaka kyakola kiragira ddala the moral decay and the leadership decay in parliament kiraga obuvundu bw'abakulembeze betulina mu parliament kati gwe teebereza omuntu akiikirira abantu ku mugongo n'asayininga ekiwandiiko kyatasomyemu oluvannyuma n'agamba nti nagenza okwekkaanya naye alina baakiikirira bwe kibanga omubaka alina abantu baakiikirira koga nkulaga the level of incompetence obutagwana obwaba MP betulina kakati bwobanga ojjamu mpuuga obwesige nti ekimukisizaamu obwesige yali milioni 5 gulwaki lwatwe tubukujjaamu asayininga byotategedde kwegamba obuvunaanyizibwa abo buli ki kubanga ekigenda mu palamenti kiri nti ekintu we kijja buli omu akyekkaanye kubanga muli bakiise ekyokubiri olina okumanya what is going on mu palamenti mwoli kifaanana ng'omukulembeze kubanga gye wajja gy'okolera kati Nannyondo akolerawo Nannyondo bw'abanga atuka okusayininga ekiwandiiko oluvannyuma nti nze nali sibyetegereza kwega kikulaga nti palamenti yaffe ejjuddemu deals okitegedde bamanyiire okusayininga diiru titakyasoma namu asayininga ogenda kufuna zaalawensi yabaddiira kati gwereeta saako kati akula mu pezi nati ani akireese nti Mayanja ekyo gwo n'amanya diiru ze ziriwo ekyo gwo n'amanya ebannaye njagala kubuulira byonna biddayo ku nsonga emu okutuusa ekisooka nkubiza bannayuganda bonna nti bwe batuuka okulonda bannayuganda tebazanyisa kigambo kiyitibwa politics tebazanyisa kino in fact si politics obukulembeze government oba leadership kankubuulire teriiyo kintu kireese mutawaana nga bukulembeze naye neewuunya nti abaddugavu naddala bannayuganda ate bambi baddugavu generally omanyi abaddugavu twava mu African Traditional Society gye twali nti ebyobukulembeze twabirekera bakabaka kati abantu ba bulijjo tetwainvolvinga nga nnyo mu byakulembeze kubanga twali twamanyira monarchies nti kabaka yakulembera yamanyi baddukanya ki era nga ffe tulisivinga orders kakati mentality ekyatulimu nti ne bwe tutuuse mu bukulembeze bwa demokrasiya tukyalina mentality ey'okulekera abalala ebintu kyokka kankutegeezeko monarchs esinga obungi bakabaka bo baalina the heart of the people era baalingawo for the people nga bakola ku lw'abantu era erinnya lye baamuwa kubeera kabaka kireza okubaka obubaka n'abuwa gye bulina okukola butya okugenda bannayuganda njagala okubajjukiza tetukyali mu bukulembeze bwa kabaka tuli mu bukulembeze bwa demokrasiya
abantu betuteekayo abajja n'agenda ze n'ebigendo ebyenjawulo abeeyagaliza abatalina kuffe kitegeeza ekiseera kituuse tusenye ebirowoozo essira wali ku bukulembeze kubanga obukulembeze bwe busalawo kyekibeerawo nabadde ngamba omwana ne muga nti tuli mu Uganda ng'abaana baffe bakulumuka okuva mu ggwanga era nga bakayana bakola kyonna okulanga bafuluma eggwanga bagende bwe banoonye emirimu naye obukulembeze kyetuyita leadership oba gavumenti yeteekeddwa okuteekerateekera abaana baayo nemanya nti nina abaana bwe bati era kwe kubala kwe twabaddemu infact nanne benasanze ne baganze naganye okumbala ng'omuntu aganze ebyokumbala nabiganye ku sayidi emu si kyabuvunaanyizibwa naye ate ku sayidi endala omuddamu nooga nti bwe babala ne bakola ki kubanga kino kiringa kubala nti kutwala biseera this is the formality waliwo yaŋŋamba awo nti bambala mu 2023 naye bwe bambala mu 2023 gavumenti empadde kiki kubanga nebuga nti ne bwe batena kyempadde kya mu ngalo naye bwegenda mu ddwaliro teriddagala amakubo mabi kakati olwo yambala kunkolera ki akumanya muwendo gwe balina balabe engeri basobola kukozesa batya batuuke ku bye baagala kakati kyengezaako kutuukako kyekiriwo nti abaana baffe bakulumulukuka bagenda mu manga g'Abawarabu omwana yadda nnyumiza gyaliyo nanga nti assebo eno bwe tujjayo nti ebiwandiiko bye tusaininga tuli baddu we are slaves basaininga nga baddu si nga bakozi slaves yensonga lwaki bali abasajja babayisanga bakola batya nga bwe baagala kakati mu mulembe guno gwa ekyasa ekyabirimu ng'abaana baffe tukyabasayininga okugenda mu buddu nga gavumenti olina amaziga gookaaba nga sinalaba biteeso ebyo mu parliament kiki which kind of leadership is this buno bukulembeze nze ebirowoozo bimbadde ndowooza ku parliament kwe kugamba nti kata tugenda kusazaamu enkolagana yammwe naffe kuba kata mumanyi bulungi tulina bye tubafiidinga tulina bye tubawa naye babanga abaana baffe battibwa ne basobola okuva ku bizimbe ne batuuka eyo ne bakozesa abaana bammwe ne babeebakako nga bajja bakolerera tugenda kutta endagaano nammwe kuba tukuŋŋaanyiza obujulizi abaana baffe baabano kale bwe mba mulemedde obalabirira ewammwe then gye balaze mukole mutya mubalabirire nawulire n'ekiteeso ekizze nga kigamba nti kati abakola ebweru abaweza site tugenda batemangako omusolo bannange ekiteeso ky'okubawa obukuumi nga bali ebweru tetunnakiwulira ekiteeso ky'okubajjako omusolo nga bali mu buddu kyetuwulira ekyewunza kye kino era ogenda kusanga bannannyondo nga yasizzaako omukono kubanga ekyo ekiteeso ky'obajjako omusolo kyo kijjirako ebbaasa oba ekitaliiko bbaasa yasayininga busayinizi katate kiriko ebbaasa kyengezaako okukulaga nti ekyamazima bino ebintu byonna bye tuliko bwana mayanja tetunnafuna kigendererwa kyakuyamba bantu ekigendererwa kya buli muntu bannabyabufuzi kufuna political visibility bokulabika nti weebali na muntu nga nti naava mu parliament nga sina kyenkoze era kyojja okuddamu okuwulira kati bino nga tebinnajja twali ku saaluuni nga niitaaga nti abakyala batukoleyo saaluuni bwe tuneekoleranga basibe enviiri ez'omulembe baleme kutawaanyizibwa wakati w'okuba miliyoni 3 n'okuba 5 nga bakayingira n'okubasasula buli mwezi n'okuba allowances era baagalako ne saaluuni nawulira mbu bateeka obupiira buno bukali empitawa mu toyireti za parliament naye mbu budduka emisinde tebamanyi bukozesebwa butya tebuyinza butadduka naye kati gwe ng'okyali ku byokudduka genda ku bajeti yaabo eyimiridde etya wayinza n'okuba waliwo n'abusula mu ttooyi aleeta obulala alage nti butambula nnyo anti eno gavumenti yokka gyolaba ne baga nti bwe tukwata nga tolina musipi mu mmotoka ogwo musango fine ne bakikolera emyezi 6 ekyo nekivaawo ne bagamba boda nti okukwata nga tolina elementi owedde ne bakikolera emyezi 4 ekyo nekivaawo kubanga aliwo aba yaleese elementi ng'azitunda kati ozimala ogwa oli agenda bugenzi eriku mu makwasi b'amateeka nabagati bale naleese elementi zange 8,000 naye zinkutte siina bwe ngenda kuzissa ate mwazijjako omusolo tukoze tenebaga nti etteeka kaliyitaawo ate alina elementi tumukube paka kuwulira era nga najja nti anaakwatibwa nga tulina elementi ofudde kasita ziggwawo ng'etteeka liggwawo obubaketi yakola atya obubaketi mu mmotoka dustbin kyengezaako okugamba nti politics alidde leadership oba ebyobufuzi bimize obukulembeze kyokka ng'ekyamazima
bwandibadde bukulembeze nga bwe buyimirizawo politics. Naye kati obuzibu politics yayimirizawo bukulembeze. Era y'ensonga lwaki nti omuntu amanyi okuzannya bulungi politics e Uganda oba obukulembeze. Teebereza. Omuntu amanyi okuzannya bulungi ebyobufuzi mu Uganda gwe obukulembeze. Kyokka ekisinga okuluma era amanyi okubizannya bulungi bamine bannayuganda gwe balonda. Kyokka nga ate balonda mukulembeze. Omukulembeze ayinza obutaba mulungi mu byabufuzi. Kubanga ne bakabaka betwalina wano tebazannyanga byabufuzi. Tebabanga mu politics. Yes. Yazaalibwanga buzaalibwa nga bwazaaliddwa ne baga nti kabaka akisiza omukono nti mutabani we yaddako. Tewaliwo byabufuzi. Naye ekyewuunyisa abantu basobolanga okugasibwa. Kakati bannayuganda ekiseera kituuse bakkirize nti ebimu ku bitagenda kubayamba ye politics. Nakola statement quotation yemu. Olwekisa kyakano nakoze quotation zange nyingi ku bintu ebyenjawulo. Naye nakola quotation yemu ne ngamba abantu ne mbaga nti tokigeza okukemebwa okulowooza nti bannabyabufuzi bagenda kukuyamba. Tokigeza okukemebwa okulowooza nti bannabyabufuzi basobola kukuyamba. Era ne ngamba nti kyentegeeza kyekiriwa. Togeza okukemebwa okulowooza nti bannabyabufuzi bagenda kujjayo ebikuleeta okukaaba amaziga. Ninga nti lwaki tebagenda kujjayo ebikuleeta kukaaba amaziga? Kubanga bo batunda butambaala. Bo batunda butambaala. Kati bayinza kujjawo ate bikukaabya amaziga. Kati gwe bw'okemebwa okulowooza nti bagenda kujjayo ebikukaabya amaziga kitegeeza obagoba ku mulimu. Kubanga omulimu gwabwe bw'oba okaaba ne baguza akatambaala. N'osangula ku maziga. Baga nti nyiganyiga kube kajjwa ne baga nti waliwo akalaleera. Yongera okusangula amaziga. Kati kyova okemebwa okulowooza nti bagenda kujjawo ebikukaabya. That is politics. Kakati buno buzibu tulina. Tuteekeddwa okumanya. Naddala bannayuganda njagala kubasaba this time. Muteeke eriisa ejjogi ku kigambo ekiyitibwa. Gwe obadde okimanyi nti okumanya abasajja bazannya politics. Omusajja atuuka okwagala okwesimbawo ng'emityana ewaffe. N'atandikawo n'agenda n'azimbayo ennyumba kubanga alina akasente. N'ateekayo omukazi we oba mukyala namba 2 n'amuteekayo n'agamba munnamityana mu myaka 3 nga yeesimbawo ku bulungi nnyo. Ngera n'abatuuze balaga bamumanyi nnyo. Atandise okukyala ku mipiira, ataddewo emipiira abawadde emipiira awo, atandise okuziika. Byonna bikola myaka egi? Emyaka 3. Bannayuganda akalunde katuuka ne bamulonda. This is not fair for ourselves. Kino si kya buvunaanyizibwa. Naye nga tebamanyi gye yava. Si kya bugunjufu eri bannayuganda. Twetaaga omuntu gwe tugenda okulonda nga apaasinze test of time. Nga mubadde naye. Nga mubadde naye mumwetegereze ng'ovudde ku mipiira gy'azannya. Ne ku birabo jjajja n'abagulira omwenge. Naye ddala omuntu kubanga ekyo kye kireese obuzibu. Abantu bali corrupted bo bennyini. Kati bino byonna byetula mu parliament kati nzeero yo Nannyondo bannaye era kivula abantu abeetaaga abo bebama Veronica Nannyondo kati ekyo oyinza okuba n'okyogera oyinza okuba n'okyogera nga tumaze okulya ekiwunya noga eba ne munsonyo neeradde okwesangula kati eri pepa neerabidde saategedde ng'oyedde omaze otuwunyirira kati Nannyondo kyakola ekyo tebakikola okitegedde nga tumaliriza Parliament eri mikono emituufu. Naye era byonna nnyonnyodde. Era biraga nti Parliament eri mikono mituufu. Parliament eri politics. Teyeetengeredde. Eri eri byabufuzi. Parliament eri byabufuzi. Kyokka Parliament eri byabufuzi. Okay, ekibuuzo kyalibadde kyangu. Parliament mpambe eri mbuwambe. Parliament si mpambe yagulwa. Obuwambe kitegeeza bagikwata lwa mpaka. Yagulwa. Yagulwa. Anti buli ali mu parliament abasinga obungi baliko omuwendo. Omusajja akwata dinaali ze. N'azibawa. N'agamba mbagula. Agamba nti totunda wanika omukono. Nkulabe. N'alabayo 2. N'agamba ne bamusigala. 2 abaali basigadde bagenda okola 98 bonna bafuluma embuto batakula. Bali mu birawo bya mbizi beeriira. N'ababiri ne baga nti ekyamazima sigenda kufanze kakuba tebakyali mugaso. Ye basanga kyava akubuuza nti oza kinaalagawa. Lwaki okootakoota mugaalumonde? Obonaabonera ki? Obonaabonera ki? Omusalaba gusuule wansi tugende tugufumbemu obuugi.
So ensonga eri nti si nti bagiwamba si kigambo kituufu yagulwa eriko omuwendo era buli ayingira yenna era muyo yennyini gwe kyoba omanya nti katale kati tukoze tutya tukola kiri kimu bannayuganda kukyusa ntegeera attitude etegedde nti twetaaga okulonda abantu not because batugulidde embizi ne sukaali n'omwenge wabula kubanga baprovinze nga ddala balina interest mu kubeera kwaffe obulungi balina interest mu kubeera kwaffe obulungi ekyo babasooka okufaako si lwakubanga babeera ku tv ne ku ziradios ne batambula ne boogera ebigambo bingi ebirungi wabula kubanga ngaffe society ngaffe society era ekiseera kituuse constituencies ng'ovudde ku ba parliamentarians ziddeyo okuzimba obuwangwa bw'okubeera n'abasajja oba akakiiko oba olukiiko olutunuulira constituency yaabwe nga bwetambula nga bannakyewa ba freelancers naye nga bagezaako okutunuulira ebintu nga bitambula mu constituency yaabwe ekyo kijja bayamba oscrutinizing okusengejja omuntu agwana okubakiikirira era wewava ekigambo sinyaago ogenda owaffe mu bayibuli sinyaago ogwo kyabeeranga kifaantu bwe baatuulanga ne badisikasinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu kitundu kyabwe tekyali nnyo kusaba okusaba kyali kitundu ku sinyaago ogwo kakati ekiseera kituuse abantu baddeyo ne ku ndowooza ey'okugamba nti ekyamazima twetaaga okubeerako n'abantu bwe tusobola okutula ntumanye ebigenda mu maaso si mu nsi wabula ebigenda mu maaso mu kitundu kyaffe ekyo kituyambe okuleeta abakulembeze abalabika nga bagwana abalimu ensa kubanga bino byola mu parliament is a product of who they are abantu bano kyebali tituwoli kino kyebali bali ku nkola ya mugenzi katoluba mu mukama mumuze emirembe mumpeeko ngende ndye mumpeeko nangende ndye kati obanga speaker akunyuka n'omudidi kati bakamishano basuubira kukola ki kyoba omanya kiri kimu nti bano be babbi abategeerekese kyekyokka naye bangi abaziridde nga gonga teritegeedde abaziridde abazirya kati bakyazirya nakati olwafunyeeyo kakati gwe omusajja kati gwe bwolaba yoli bwamanya ono Abedi n'amanya bweyogera ebigambo ebingi n'okuba ekikopo n'okuba ensonga eno n'okuba people power ngeri Museveni ayisayo mukono omuwanvu ng'ateeka mu nsaka akasente kakati kyokola nkyagadde yongera omulimu olaba musajja kutuyana kuva ku makyapa kakawungeezi ebikyane bimwereega kuba kati awo ye Museveni awalaba otaddewo opposition endala mu opposition ate ekyo kinkolera ne bw'oba ntemerako abantu ne bw'ontemerako Masaka yokka nkuwa kyakulabirako neegenda nammwe era ekyo kinkolera kubanga kiba kitegeeza e Masaka mwe tebagenda balonda ne bali tebagenda balonda bajja kulonda nze kuba nze ndi innocent kati ye politics wa wano kati gwokanda kulaba musajja alume jiiko biki ninga naye nyini alaba nti kikere kisamba nti ninga olwokwali omukono omwavu ganti seesa kyokola nkyagadde kubanga nagamba wano nti Uganda nnungi nnyo ne obaguza kyabusiro yatobulagula wabawo omuguzi ne watuza buveera bukalu nga temuli kirimu ng'ofuyemu omukka n'oga nti kino kizimbye mulimu ekirimu netokwatako ogula kiri muttu kampe nkatwale waliwo abagula kati tomanya okunyukula musajja giri gyakakuteka zitowa n'okuzitowa tomanya okunyuka sewo ne feeza ng'ali omu ekyo ekirungi kya Uganda nti n'atunda akaveera kakalu n'omukomo kalo era alina baaguza kati so nze ndowooza nti ekyokukola obulwadde buluddewo obulwadde bunene bukulu buno obulwadde bukulu baaba tebutandikidde wano obulwadde bukulu gwe obadde okimanyi nti kati bannayuganda bakitegeera nti omuntu yenna akuwa ente baakuwa kulya si kuyamba balabe kwe batuuka akuwa ente baakuwa kulya gwoza singa byali bukulembeze Museveni lwaki tavaako kubanga obukulembeze kitegeeza olina kyolabye ekyetaaga okukolako nojja n'ogaba wano naye ensonga nze soogikwatako era n'ogikwatako for a period of time neggwa n'ogamba bannanze yali endeese okukola nze njikoze naye neeri naye weeri naye oluganda oligundi agaye nti yasobola okujja ŋŋanga ajja agitereeze naye kange nempumulemu nekyange nkituusizza kuba bino si byakatala Nelson Mandela kiyakola era Abamerika kye bakola jangu do you have an idea implementing ebyekola amakulu vaawo omulala gye si mu bubi tetulagana kusindiikiriza watuwa manifesto yono tulabye ogenda okukola ne tubigula tetulaba nga idea gy'olina esinze ku balala ne tukulonda katukuwadde emyaka 8 ogikoze oba 4
na twagala kulaba ddala kiwatugamba mu manifesto kyokola bw'obanga kyokola tugongera ekisanja ekyokumeka tukkiriza ddala nti ekisanja kikumala okukola ensonga yove n'omulala ajje tetwetaaga kukusindiikiriza nti mukulu mayanja genda nedda naawe kuwalira nedda nze sigenda kitegeeza olina ebirala ebyakuleeta kati bw'obanga myaka 4 togikoze tolemerako kubanga bukulembeze olemerako kubanga ayagala kumaliriza ebitannaba kumalirizibwa anti kyenkugambye omuntu yajja manifesto yo ng'erina ensonga kubanga buli myaka 5 aba ne manifesto ateekamu ebyo babyetaaga okukolebwako nga biri ebyasoose byawedde lwaki temujjaamu kigamba nti eri nabagamba nali njagala amazzi n'amasannyalaze n'enguudo ebyo nabimala naye mwalimu bino ebisatu oba nnyongeddeko bino ebina mbadde njakumba munnondera kuba kusinzaga mulaba nabawa bitaano ebisatu bimaze nti naye eyo emyaka 5 egiwedde tebinaba kuggwa ate owandiika ndala Scientific Consults Tours and Travel be banaffe abagenda okutambuza gwayagala okufuluma wabweru w'eggwanga agenda okusobola mu mawanga ag'enjawulo China, Bungereza, America n'awalala yonna, Canada bakugamba nti nno bwe bali beeteefuteefu nnyo okutambuza ogenda osobole maaliyo ate nabakomyewo bulungi nnyo banaffe aba Scientific Consults Tours and Travel gamba babikolerako ebyentambula z'ennyonyi bagoberako air ticket bago visa bakuyambako ku processinga ate nabo atalina passport naye bakuyambako era ogi processinga n'ogifuna gwe wenna ng'ofuluma obweru w'eggwanga naye nga weetaaga ogenda kusula mu woteeri bagikubuukingira obweru w'eggwanga so nno beekwate banaffe aba Scientific Consults Tours and Travel ate era bagamba nti bo tebagaba mirimu naye bw'oba ofunye omulimu gwo gwoga nti nze ngenda kukola naye bani benjagala bangoberere ku nsonga zange aŋŋende nga buli kimu kiri clean bo we bali bagamba nti no beekwate ensonga ya paperwork nkulu nnyo paperwork oyo ensonga kyekutwala na biki byonna bagamba nti no bakugu nnyo mu ekyo so beekwate bajja kuba babikolerako ate bakutambuze bulungi okutuusa ng'otuuse abaana abaagala okugenda okusoma amasomo mu mawanga ag'enjawulo bagamba nti nno balina scholarships zonna bazirina n'enteekateeka zonna so bagamba nti nno gwe yogerako bwogezi nabo genda nti bane njagala genda kusoma naye ŋŋenzeewa nteekateeka kize mulinawo okitegeera so genda osome ebintu byonna bikwasiganye bulungi nnyo kakati kkiriza ku nsonga yonna gyagala okwebuuzaako okubeerako ku Mr. Lwanga director ali ku 0784 28 1976 0784 28 1976 oba ku 0701 28 1976 njiddamu 0701 28 1976 oba osobola ogenda butereevu ku ofiisi esangibwa ku Alwa Park Plaza mu kibuga wakati ekizimbe bakita Alwa Park Plaza ali ku level 2 room F2 lukaaga 43 oba mutuuseko bulungi nnyo amulabe ensonga nga bwe zitambula Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja gendayo twalayo omwana asome byonna bijja kutambulira bulungi side yawo baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja servant tumaliriza ssebo naye yongera okoowola abantu mu nteekateeka yaffe yes nja kubasaba olunaku luno olwa life celebration day tulutwale nga kintu kikulu yes yemu ku ngeri gye twetaaga society yaffe okukyusa entegeera kubanga engeri gye tutegeera yeesalawo bye tukola okutuusa nga tumaze okweyigiriza okwaniriza abaana abazaaliddwa mu maanyi amangi n'okutegeera nti abo be tulinako omugaso ogusinga obungi okusinga okugenda okukolekera abafudde siganda okukolekera abafudde kibi naye kinafu nnyo compared ku abazaaliddwa kubanga mu nsi eno buli ajja abazze okutugasa saate abafudde omugaso gwe gubakoze gutya guba guweddewo so tweyigirize okwaniriza abaana bato okubaagala ate n'ekirala tweyigirize okuzamba naffe amaanyi abakola ebintu ebitugattako yes kwe kugamba nti bwolaba bwana Mayanja nga akutuusaako ebintu nga bino baako kyowagira ng'akyali mulamu that is part of celebrating life ekitegeera oge nti omusajja oyo yeetaaga akola atya abeerewo okubanga aliwo ebintu byayogera 2 3 oba 10 oba 5 oba 1,000 ne bitugattako era obulamu bwaffe ne bukyusibwa ndowooza tweyigiriza okucelebrating obulamu era olunaku luno ssebo lw'abantu bonna so mbakoowola baako omuntu gw'ocelebrating nga mulamu bwo ne bonna tusobodde kujja Kampala mu national celebration naye baayo kyoweereza oge nti muteekateeka eyo servant mfunyeyo bwe kati mugatteeko mukolo omukolo gwo nga mulungi ng'engeri y'okussa ekitiibwa
mu bulamu so kyenyinza okuloza mbakoola lujja kubanga buli mwaka buli Saturday esembayo mwezi gw'omusanvu buli mwaka egenda kubanga life celebration day era nga tukkiriza nti olunaku lulikya nefuuka national celebration day oba international celebration day abantu ffenna human family olunaku tulusaamu nga tuli wamu ate era kale tweyanza gekkiriza tukuleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gwe mbozi mu UG tulabagane wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukwogera ku tickets ez'ennyonyi we are already IATA upgraded tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda for example abagala okugenda China abagala okugenda Canada abagala okugenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala okugenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris that is domestic safaris and international safaris domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda ng'abagala okugenda ku Action Falls abagala okugenda ku Bwindi Infinity Level newala yonna tubikolako then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai tusobola okubatwalako Bangkok tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76 tulina ne Airtel 0701 28 19 76 then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.